bataasa bataasa oba oli awo munnange ne bataffa naye saidi wano wengenda wensobola okuyimirira nennengera bulungi nengera bulungi bannaffe abamu kwe bakajja mu bifunfugu bino si byangu wano nkitegeddeko nti waliwo omwana ajjiddwayo waliwo omwana ajjiddwayo wano we bali mu kusokoola awo omuli omukyala n'abaana wa side wa do atubuliriza efamily enjirengeddeko wano wansi leka tuveeyo sajja jatukuba ekyuma sajja jatukuba ekyuma aliwa sajja jatukuba ekyuma musoke muveeyo kale tugoberera bwe bityo nno bwe biri nze ntalaaga wano nawali ate nnyongera okubuulira ekiriyo waliwo bannaffe abaaziikiddwa ettaka awo mu kitundu wennyini wooli yaliwa uli wansi bamugjeeyo anange kitalo nnyo abantu bafofiira mu kasasiro muno bannange bannange tulabye ne Lusanja ekyo Lusanja alimu ebizibu bingi bagitegeezaako before nzijukira nawulirako nte kyali mulamu kati abasigadde bonna kati bafu budde oxygen yabaweddeko embeera ya bunkenke nnyo bongere moroka gwe kalayirayi tamba bayongere excavate endala kyeyogerera omuzindalo oguli era oli live naye ngamba bongere moroka endala zisobole okuba nga zitaasa okusinga okujjayo ate ebivunze motoka zijje mangu sisi ezebase bazireete kulaba kale nno munnange ensonga bwe ziri ekifaananyi ekyo kifunira ddala bulungi awooli oyo omumulabye mulambo gujjiddwayo awo mwana atemera mu myaka nga 17 ogwo gwongulabye avuddeyo kale nno bwekityo bwe kiri tugoberera munnaffe ku Bukedde TV 1 ensonga bwezityo bweziyonna nkusangayo Poma yinja timu kabiriti tiri wano muterevu kati wadde oli akaza kutegedde kasita badde dobozi nayenga sebo ngezaako bwadde stress nzobomo bayiloze yani kale excavator wali awalabikako omukono awo awasayidi awo munsonga kesisi era ibadde UN ebikasasi so now ali badde mani power ejja neyongera okugira wano at least excavator ne bijanga biwerako ati singa bina maziga g'abantu mugawulira balekerawo kera ogenda okumenyanga munne magatola graders nyinyi bantu bataka graders singa Bob Wine ali awayogera emboko zandibadde zivaayo ne okutaasa abantu babajjeyo family namba yo nezikiridde tukyali kirya okay bwekityo nno bwe kiri twongera okulaga maiti yerwa yeri nendala bazitedda ku maca bano bali musanvu nendala bazitedda ku maca ne haja abaddemu bambi bali musanvu kale twongera munnange okutuusaako embeera bwe kiri kyetusabire emmoroka zeeyongere yayise essaawa 2 tugenda mu samati bana kuta excavator zisuka 20 babeere serious baba bamenya erimu abantu mu kimunansana bayiwaga greda aganene agalina bukakono obusatu muna alawo kakono zinkono kunte nabakujja omulambo gwe twasusola bakumaca nga temuna gugo gwe twayambusiza nga twali yazali no twagusimye mikono ngaffe abantu ne gavumenti nekyetuga ne babuulire nti Bob Wine azze mboka eveeyo ne mutuyambe mutudukirire mulabe abantu twongere okulaga wano ekiri munda wano tuli ku famire y'abantu omusanvu famire y'abantu omusanvu tugoberera famire y'abantu omusanvu abafiiridde muno baana ba Haji
kitalo nnyo, kitalo ddala, kitalo nnyo, kitalo ddala. Maama afudde, abaana bafudde, kale sebo kati songa ziraba ab'ebyokwerinda bo bayiriddwa mu bungi wakati mu kuzuula abantu baffe waliwo n'oyo mulabako lubuto naye nga kibi nnyo kibi nnyo lwatulagaawo kyekyolengeraawo mulabako lubuto kibi nnyo kibi ddala agoberera ku Bukedde TV1 tuli mu kiteezi wano neolaba emisinde egyo n'okugwa tugudde musajja akangamukko okulaba nga kale tetukyakutuusaako ensonga bwekityo bwe kiri tukulaga embeera nga bweri aloba nnyo bwekityo bwe kiri munnaffe tugoberera sajja bw'ati akanzeemu awo sebo ebigo bibadde bingi omusajja akanzeemu ow'omugulu gwa kamera gw'emmotoka abantu nga bagezaako kumuwa amagezi teeta wano seeka wano teeka wano naye si byangu tukyagenda mu maaso n'okutuusaako ensonga zonna nga bwe ziri okusoberwa kw'amaanyi nnyo olwa kino ekituuseewo sofa emirambo giringa 3 egijiddwayo naye ng'abantu kiteeberezebwa okuba ng'abavudde mu bulamu bw'ensi eno bawerako kuba ennyumba eziwerako ziziikiddwa nziramu okujjukiza nti wano we tuyimiridde tuli ku maka g'abantu agali wansi eyo abantu ababikkiddwa amaka gano omukulu ono kayongera okukulaga ensonga ez'enjawulo nga bwe tugenda mu maaso n'okutuusaako ensonga wano babakuddeko kati abawano bo bakyaliyo lwekwata naye nga tuli live Wahembe wagize okumala omwezi mulamba kituufu bwetu
Eno kanja kumuleka nze ngende nkoye ebintu bino. Kwanze mmanyiwo mu kitundu kino mmanyimu. Enoka. Mayumba. Ona abaddewo. Nindaba omukanga mungi nnyo gulimu mpanga nengamba kiki kino ekintu ekigenda. Ngeze okulaba ekintu kigenda kikola Enoka. Nzuno nkulaba tunula eno. Tunula side gy'okwadde kamera. Tunula ku mukono gwo gwa kamera. Tulete motoka. Waliwo abankubira beera ng'ogiraba. Waliwo abakuba. Waliwo abagenda kuba. Naye muteyina kyenyiza. Jangu. Ntandike? Kale gwebeera nange wano. Tugende? Okay. Tugoberera police essawa zino eyiriddwa mu kitundu kino. Ono ye muduumizi wa police mu Kampala n'emiriraano. Y'omu ku bakulu abazze kati police kyegezaako kukola ali ku Bukedde TV1 egezaako okugobayo abantu abali waggulu eno olwonna esobole okugenda obulungi mu maaso n'okukola omulimu gwayo. Naye wenviridde waggulu eyo okukamukko wano wansi nga tulabyekoko ku bantu abakyali abalamu wansi eyo nga bakoona abantu ba bulijjo nga beeyambisa ensuuluulu nga beeyambisa nebadde n'ebitiiyo ensuuluulu na buli kimu buli omu kyalina babadde bagezaako okusima awo babeera balabye nga waliwo omuntu akoona. Kati poliisi yegezaako okukola kwe kulaba ng'egobayo abantu bano bonna bw'emala okubagobayo esobole okutekinga over esobole okugenda mu maaso n'okukola omulimu gwayo. Obunkenke n'obulumi obukyaliwo eri abantu obweraliikirivu bwe balina kwe kuba nti awantu awayiiseemu wanene ddala kyokka ebikozesebwa okulaba ng'omulimu guno gugwa mu bwangu bikyali bitono. Eyo tractor woogiraba awo yakamalawo ndowooza essaawa ziringa 3 naye olaba akantu ke yakakolako kakyali katono eri ku nnyumba ya muntu omu naye ng'era tetunnafunayo mawulire g'amaanyi ge twafunyeyo nti batulinayo omuntu gwe tuzuddeyo okuleka oli gwe bajjeyo mu kusooka omuntu yagiddwayo mu kusooka n'atwalibwa mu ddwaliro ebyembi n'akutuka ng'ate atwalibwa mu ddwaliro. Tukyagenda mu maaso n'okulaga ensonga zonna nga bwe ziri tuli ku ground wano okulaba embeera nga bweri ate tulabe ekiddako. Kyentegeddeko wano emabegakaawo waliwo Land Road y'omu gwe njogeddeko naye antegeezezza nti alina abapangisa abasoba mu 20 abadde n'emizigo nga giringa 8 naye alina obukakafu nti bonna yandibanga talina muntu n'omu awonye. Wandibanga tewali muntu n'omu awonye mu njege eno bagendeddemu. Abakulu bakyakola ogwabwe okulaba nga tuzuula embeera nga bweri okulaba nga tuzuula abantu baffe abalamu oba oli awo n'omukama bajjuludde mu mbeera eno kubanga kugambye dye essuubi olwaleero libadde likyaliyo olw'ensonga tuwulira abakoona bw'oba oyita abantu bangi naye bw'oba oyita w'oba oyise owulira omuntu akoona ng'ali mu kulajana wansi eyo ebyembi okumutuukako kizibu kuba bonna bakonkonye oba bakoonakoona naye kibadde kizibu nnyo okufunayo omuntu akyali omulamu kwabwe bagezaako okunoonyeza. Ndowooza obuzibu buva kwe kuba nti ttiimu ekyali ntono man power abantu abali mu kweyambisibwa okulaba nga bataasa abantu bano bakyali batono. Twongera okukubiriza abakulu abavunaanyizibwa n'ebitongole ebyenjawulo okubeerako ensonga ez'enjawulo naye basitukirawo mu bwangu nnyo okulaba nga bataasa embeera. Ssebo Sookojje
ayegwa omubenda byabava eri waggulu era obwedda nkulaba nga weetalanga namutala omunyage kente wakati mu kutaasa ku bantu baffe abo mukatuliki munnange nkwaniriza ssebo embeera embeera yakatyabaga eno gye ndaba abantu bali wansi balajana nnyo naye ekizibu ekiriwo abasirikale bali mu kugoba ki abatuuze bagala bajeyo abantu baabwe abantu bali wansi bakoona ng'owulira tuli waggulu waabwe nga tubayimiriddeko naye nga bakoona naye tebanatuuka enkumbi zebakozesa bagwa amaanyi tebalina twetaaga ebikozesebwa zikafezetas ziveeyo zisika abantu baffe bakole ki baveeyo nga bakyali balamu tubanunule zebwendaba embeera eri wano nga bweri embeera ey'enzigotta ekimu ku byendabye ebireese obuzibu n'amakubo gennyini okutuuka mu kifo kino matono gabadde gayingiza nnyo abantu oba oli awo abatambuza ab'ebigere kati emmotoka zino zisanze obuzibu era eno tractor gy'olaba eno excavator egezaako okusimula okulaba ng'eyiikula ettaka lino okutuuka weeri awo erina ennyumba zeemenye nesobola okutuukawo okulaba nga munnange etaasa embeera bwe bityo nno bwe bikyali tukatugende mu maaso n'okukulaga embeera nga bweri enoka tulinyerinnye mpolampola twongere okulaga abantu baffe ensonga nga bweri kale bwetyo nno bwe tuli munnaffe atugoberera oli ku Bukedde TV1 y'omuntu wa bulijjo abakulu ab'ebyokwerinda weebali mbadde njagala okunoonya ku muduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Afande Nanoka bwe mba njagala okunoonya akakadde kano naye ndaba ali nnyo ku ssimu si bwe tumunoonyeeko afande aye tusobole okwogerako naye atubuulire enteekateeka ya poliisi omulimu gwa poliisi engeri gye gukuttemu akannabwala kuba kati ebakanye nagwo UPDF weeri nyamabegakawo ndabyekoko ku nankulu wa KCCA mukyala Dorothy Kisaka naye ngezaako okubanoonya wano tulabe embeera nga bweri era twagala okuzuula lwaki poliisi egobaganya abantu bano ate nga badde bagezaako okukola omulimu nga balafuuba n'okulaba nga bakola omulimu okutaasa abantu mu busobozi bwabwe obutonotono bwe balina bagezaako okudduukirira embeera ate poliisi eri mu kubagobayo kale nno bwekityo bwe kiri twagala okulaba ku ludda olw'ebyokwerinda embeera ekwatiddwa etya kyolengera wano waggulu bali mu kufuumula poliisi efuumulayo abantu ng'omuduumizi waayo mu Kampala n'emiriraano yakuliddemu embeera eno okulaba nga buli kimu kitambula bulungi ensonga zino zikwata mu ngeri ya kannabwala nga bw'olaba embeera nga bweri bwekityo bwe kiri mukulu mulaba akyakuba amasimu naye tetumanyi bwe kiri omukulu oli abadde akoona mu mujjeeyo abadde akoona tiimu yiiyo ffenna tweyambayamba mpozi ate wali tufunye akyafiiridde mu buliri wali kunju waliwo afiiridde mu buliri akyali ku buliri wali tumukutteko n'omutwe naye ffenna tukola ekisoboka byonna situjja birekera gavumenti kubanga gavumenti yeffe abantu wabula poliisi etaasa kabenje mulimu abatumalamu amaanyi naffe tugezaako obulambi obulala bunajjira naye ekyalikoleddwa ekyamazima enju zino ng'ekintu kiri bw'okiraba abantu bonna twaliyambye gavumenti naffe ne bavaawo olw'ensonga nti omuntu okusinga aveewo babanoonyeza essereto oba matundubaali okusinga ate okufiirwa obulamu nga bwe kyakola mu Lubigi kuba mu Lubigi tewali yafa kati abantu tubanoonyeze bunoonyeze bwe balaga nga balamu okusinga ate bwe banaafa kubanga ekibi kale sijjagamba nti kijja n'ekirungi mbanga musezi naye at least nti kitulaze nti abantu abaliraanye ekirombe kino ekyamazima balina kuvaawo oba tebaagala oba tebaagala gemaanyi ga gavumenti tebibaamu kuteesa kasita ebanga esevinga abantu nti bulamu tunaabanoonyeza gye balaga oluvannyuma nga balamu okusinga okunoonyeza abafu esebo n'ekyokubye nga nyongerezaako ssomo kasasiro ono oba nga tusse ku ssalo y'okubeera nga ajjudde tusooke tumufunire wawe tusobola omuteeka kibi nnyo nga bwe nakutegeezezza obwedda nti grade eno gy'olaba gye tugenda okukulaga grade eno egezaako okutema amakubo okulaba nga etandika ku mulimu ogw'okufuuza tulabe ekiri wansi eyo naye nga waggulu tutambulira ku mayumba agamu agambibwa okuba nti gaguddemu akatwegattako munnaffe tuli wano mu kiteezi nga tugezaako okwetegereza embeera
era bwe weetegereza wansi awo ndowooza kituufu olabidde ddala nti ennyumba nze okirabidde ddala nti ezimu ku nnyumba zeezo ze batandise okulaba nga bajjayo ebintu bino. Abantu bavuddeko mu mbeera bagamba omukozi wa grade alabika takoze kimala, takoze kisaanidde nga bwe kirina okubeera. Era obulumi obw'abantu obuliwo ennyo bwa grade eno okuba nti ekyali emu, grade eri emu ate nga amayumba agaziikiddwa gawerako. Mayumba mangi sebo? Amayumba mangi nnyo. Amayumba mangi, grade eri emu, abantu bali muno balajja n'abantu bafudde, famire zonna zisikiridde. Abantu bali awo wansi, grade eri emu, amayumba kyenkana afu y'ekyalo wonna wonna babaziise. Emundu ziri wano nyingi nnyo okusinga grade zikola. Olaba amayumba mereere. Ente ziri eyo biki ebintu by'abantu biriyo. Naawe babaddewo kalina naye abantu mayumba mereere. Banage gavumenti etuyambe etereze embeera mu nteeko kubanga tuli bubi. Kasasiro ayise mu bantu. Kasasiro zisa. Tubedeko wano waliwo abamu be bagezaako okujjayo. Embeera ekyali nzibu nnyo. Embeera ekyali nzibu nnyo, kibi nnyo, kibi ddala. Awo nno woolaba bwe waliwo omunnafoomu gwe bali mu kujjayo, kitalo nnyo, kitalo ddala. Ndowooza kale awo woolaba sayidi wano kameramani tunuzaako ku kamera waliwo gwe bali mu kujjayo naye nga bagenze bambi okumutuukako nga naye omukama amujjuludde. Olw'ensisi gy'abantu gye bayinza okufuna oyinza obutamalaga nnyo naye atugoberera waliwo gwe bajjayo awo y'omu ku abo munnange abafiiriddeyo. Kitalo nnyo, kitalo ddala, kibi nnyo, kibi nnyo. Kale awo balina munnafoomu bambi gwe bajjayo wagamidde yafiiridde wansi awo. Mulimu abaliyo nga balamu. Bali ali mukona kona. Abadde akona kona. Katwenda tumutambulirako bambi waggulu eno. Kabasimeso katubasime tulewe kiddako. Mumeka abantu batona ab'enkumbi. Nteeka mu kamera. Kale atugoberera tukyagera mu maaso n'okutusako ensonga naye njagala tusooke tukumuzeemu tugende mu programu ya Feddako Firimbi. Ye programu egenda okuddako ku Bukedde TV1 tukyagenda mu maaso n'okutuusaako ekigudde. Tujja kudda mu maaso awo twongere obatuusaako ate ekizuuliddwa naye gw'olabyawo y'omu ku bantu gwe bajjayo agambye okuba nti afiiridde mu njega eno. Ali ku Bukedde TV1 ey'omuntu wa bulijjo entiisa ekedde kubuutikira abatuuze b'omu Kiteezi wano awayiibwa kasasiro awali ekitongole kya KCCA we kyasalawo kubanga bayiwawo kasasiro entiisa ebuutikidde abatuuze. Bubadde busaasaana entuumo ya kasasiro eyenkana olusozi n'ebumbulukuka nga bw'olaba oludda luli ebumbulukusa okwawukana ku kintu kiri nga bw'olengera ku kiri ekituumo n'ebumbulukuka ng'edda sayidi eno bw'eti. Entuumu eno mu kubumbulukuka kiteeberezebwa era nga ab'obuyinza mu kitundu bagamba nti eriko amayumba agateeberezebwa okuba nga 5 n'omusobyo g'ebisse. Era essaawa zino atuwuliriza we twogerera bino kigambibwa okuba nga abantu abawerako bakyawagamidde munda eyo. Era waliwo n'omwami omu gwe twali twogerako naye mabegakaawo ng'atugamba nti waliwo amukubidde essimu ng'akyawagamidde munda ekasasiro ono nga yagwiridde ennyumba ye. W'olengera awo mukulu w'atunuzza kamera weewali abamu ku bantu essaawa zino waliwo ne kigreda ekigezaako okuwaganya kisobole okutuuka ku ntuumo ya kasasiro eno eyaguddemu. Era nga kigambibwa nti waliwo awo amayumba okuli n'eyakalina egambibwa okubanga nayo yabuutikiddwa. Kiteeza atuwuliriza asangibwa mu ggombolola y'Ennangabo mu disitulikiti y'e Wakiso era ng'emyaka egiwerako kasasiro ono amaze ekiseera ng'ayiibwawo newankubadde nga KCCA ebadde erina enteekateeka obudde bwonna obusengula kasasiro ono okumujja mu bantu ate okumwongerayo. Eyakatwegattako tuli mu kitalo na kiyongobero ekyabamu ku bantu nakalaba koosofa omulambo gumu ogw'omuntu aggiddwayo ono nga kigambibwa musajja mutembeeyi w'amata atambuza mata kati ayina ente ze z'abadde alundira wano. Akeera ku makya n'asala ebisagazi n'asobola okuziwa ente n'abiwa ente ze kati abadde akedde okukola omulimu ogwo gwe gumu ogw'okusala ebisagazi ng'ali ne munne amuyambako. Munnange ebyembi
ekintu nekimuvumbiikiriza ekibumbulukuse bwe kityo nekimubikka kati oyo omulambo gwe gujjiddwayo. Emabegakaawo tutegeddeko nti waliwo omukyala n'omwami. Omukyala ono nga wa lubuto abadde asaba obuyambi naye nga tewali ngeri yonna gy'osobola kuba ng'otuuka ku mukyala ono. Ampuliriza naawe atulaba ku Bukedde TV1 ey'omuntu wa bulijjo. Ekyo ky'owulira ze zimu ku nnyumba greda z'eri mu kumenya okusobola okukola ekkubo okutuuka ku mayumba amalala agagambibwa okuba nga gabikkiddwa. Ebintu eby'omuwendo bingi ebigambibwa okuba bibikkiddwa mu njege eno. Mulimu emiti gya kalittunsi, ne mubeeramu amayumba, ne mubeeramu ebiraalo by'ente, ne mubeeramu mutambuza ddembe oba embizzi, embwa n'ebintu ebirala. Kuno kw'oteeka obulamu bw'abantu abawerako obugambibwa okuba nti bugendedde mu njege eno. Njagala kusiigira ekifaananyi munnaffe atuwuliriza obugazi bw'ekifo kino. Kasasiro ono ali kuyiika eziwera nga 10 n'okusoba, n'ekyoyina okumanya nti kumpi ekazi nga 3 zonna zibikkiddwa. Bamuliraanwa awo babadde mu kikaabamu, abamu nga bali mu ekiyitibwa ekisaawe. Kati ono Kasasiro azze atambula bw'atyo n'abikkawo. Njagala kwegatta ku omu ku abo abakedde ng'omukulu ono alina munywanyi we gw'abadde azze okulaba nga bw'eri wiikendi bagende beesanyuseemukko. Naye abadde atuuka bw'ati mu kifo kino, ekintu kino ne kibumbuluka Kasasiro ng'akiraba. Omusinde n'enjege n'okutya okw'amaanyi okubaddewo ono omukulu abinyumya nga lutabaalo. Ssebo jangu Bukedde TV1 atoyogereko n'abantu baffe abali mu tulaba. Kankukwatira akazinda neyanza nnyo olw'ensonga n'okankana. Enjege eno egenze okugwawo eguddewo ssaawa emu n'eddakiika ezigwamu awo mpolampola. Kigenze okubumbulukuka nga ndaba bulungi nnyo bwe nti ne kinyooka omukka ogw'enjawulo ennyo gwe sirabangako nga kigenda kyefuula bwefuuzi ne kitwala ente, ne kitwala abantu, ne kitwala n'emmotoka, ne kibikka ennyumba ezisoba 50 naye nga n'abantu abalimu beetaaga obuyambi butono essaawa zino. Obadde ozze kukola ki enjege eno weegwiriddewo? Mbadde nzize kulaba mukwano gwange nga tulina mukwano gwange Kiwa nga tulina program ne Obedi nga tulina program yaffe nga tulina bitubale tugenda okukolako ngaffe. Ekintu kino kigenze okwefuula nga nkiraba bwe nti ku makya ag'olunaku olwaleero. Era nakati essaawa zino ndi mu kutya n'okutegeera sikyategeera bulungi kubanga abantu bange bagenze gye bali era ndi mu kunyolwa n'okutya okw'amaanyi. Era twetaagisa gavumenti. Twakalaba omulambo gwa muntu omu ogujjiddwa we tusanze emiranga waggulu wali. Omukulu okitegedde nti yabadde abawa amata, tukitegeddeko gy'adda. Omukulu oyo yabadde atuwa amata ng'aleeta ayina ne kakawuuba oba kawirubbalo nga kwasalira ebisubi bye. Abadde asala ebisubi bino eby'ente. Ekintu kizze kyefuula ne kimusangayo ne kimubikka. Essaawa zino gwe mulambo kati gwe tukyalabyeko gwe baakajjayo, naye ng'abalala bakyaliyo bayitirivu nnyo. Atuwuliriza ali ku Bukedde TV1. Twagala okunoonya ku bakulu abalala ab'enjawulo batubuulire ku kibaddewo. Ssebo oyogerako eri ensi okumanya ekituufu ekibala. Tuli live ku Bukedde TV1. Ssebo leka nkukwatira akazinda. Ssebo tuli wano mu Kiteezi gye bayiwa Kasasiro era twafunye entiisa olunaku olwaleero ku makya. Tubadde nga tuli awo ne batukubira essimu nti abantu baffe abamu ababeera mu kitundu kino Kasasiro abaziise. Era tubadde tulina mukwano munaffe kale gwe tutera okukola naye bamita Sam, Uncle Sam. Yessaawa eno omulambo gwe tumaze okugufuna era tugututte ewaka gye bali bagulongoosaako. Era nga gye tuli tukya skaveta gyeri ejjayo awo waliwo abantu abali mu kulaajana kuba bamukubira essimu gyali agamba bamuyambe bamutaase era kye bali mukolako essaawa eno. Naye era tusaba gavumenti etuyambe bongere ku bimotoka sayidi eyo yonna mayumba abantu bonna gye bali bafudde okutwaliza awamu. Twetaaga buyambi, ekintu ekikulu kye twetaaga essaawa eno. Atuwuliriza n'atulaba ku Bukedde TV1. Maama nga kibi nnyo. Kitalo nnyo munnange naye ekituufu kiri nti nze ekindeese tulina mukozi munnaffe Kaleerwe kuba amaka ge batugambye gabadde gabeera wano naye afiiriddwa omukyala n'abaana. Be babadde mu nnyumba? Be babadde omukyala n'abaana n'abazzukulu. Ensonga lwaki ndi wano? So be babikkiddwa. Atuwuliriza ze ensonga. Waliwo akatanda kenda babaleeta abakulu banondoza luggi ze zimu ku nzigi ez'ennyumba eziziikiddwa. Naye nga obuwanvu obw'embeera obw'ekifo kino ekiguddeyo bannange wawanvu ddala. Wabaddewo engeri y'ekikko. Naye Kasasiro ono gwe twogerako akadde kano akoze olusozi. Kitegeeza mu fuuti kumpi nga 20 amayumba ago gye gali
kasasiro nakoze entuumo y'olusozi tugenda kweyongera mu bitundu ebyenjawulo okwongera okulaga mbeera ki ddala eriwo naye nga byebyo munnaffe waliwo n'abalala sebo olina kyolabye kubibaddewo sooka otubuulire kyendabye badde wali eri nga tugenda kugula wali mata ekintu kino nekijja nze ndabye mukka sikirabye nga kijja ndabye mukka nga gukutte eno kitalo nnyo taata w'abaana muganda wange olina kyolabye kyekiriwo kati akadde kano kyoyinza okubuulira munnaffe atugoberera essaawa zino atulaka ku Bukedde TV nze mbadde nva ewaka eyo nga nina gye ndagaawo mu tawuni kwe kumbuulira nti ekintu kibumbulukuse ekyakasasiro eno wa mu Kiteezi naye nga ninamu munnange akolerayo era kyekindeese okulaba ti ddala mulamu era sinnamuwuliza sinnamanya kiki kigenda mu maaso bwe mukubako essimu ye essimu mbadde sinnagikubako naye kati ndiko kyengenda okukolako nkole ki ngikubeko kubeko tulabe oba munnange anayanukula eyo babayambe waliwo abakuba amasimu bashayi balamu babayambe naye mayumba bali munda omwo mu kasasiro bakuba amasimu babayambe naye kaguleda kalikamu ekintu kigazi mpulira agamba n'eri yonna naye kaguleda kalikamu kibadde kyetaagisa buguleda wakiringa buna ne basobola okutaakirizaako kaguleda kalikamu okutwaliza wamu tulinga abatayambiddwa abantu abadde abakyali abalamu be twanditaasizaako nabo tuyinza osanga bafudde kaguleda kalikamu kintu kigazi eri yonna kaguleda kalikamu kandi badde wakiri buguleda nga ziwerako waliwo yaziikiddwa n'emmotoka endala ezaziikiddwa ezadde zikolera ku Kirombe kati ekyagenza okuggwa nga waliwo emmotoka eziriyo ne sikaveti ebadde ekolayo kati mu kubumbulukuka nakyo ne kigenderako n'emmotoka zaamu nazo ne baziziika kati awo yenjego gye tuliko essaawa eno nakusiigidde ekifaananyi atulaba obugazi bw'ekifo kino awagudde enjege sayidi eno eya Kiteezi ne ku sayidi eri ey'Ekiteetikka amayumba agabadde gasangibwa awo ge gamu ku ago agaziikiddwa tugenda kwongera okwekenneenya embeera eno tulabe kiri kitya katutambule mpola mpola aye tutuuka oludda luno naye simanyi oba tumalako kubanga obudde bwonna ekintu kyandibumbulukuka nga naffe ate tugezaako okunoonyeza amawulire kwongera okutegeera embeera nga bweri wano we tuli gabadde maka g'abantu atugoberera gano gabadde maka g'abantu era gali wansi eyo naye obuzanda omw atresi nze n'amanya nti awantu wano wewali ennyumba ya mukulu wange oba eya muganda wange oba eyaani kale kati mu mbeera bwetyo kyova olaba abakulu bano bafaayo nnyo balemeddewo olw'obulumi obugenda mu maaso abantu bano bwe balina naye nga ensonga ya bunkenke nnyo kitalo nnyo kitalo ddala kitalo nnyo kitalo ddala w'olengeraawo tujinza okulemererwa okulaga abafu bano naye nga waliwo tutegeddeko nti waliwo omulala anyuluddwa jiddwayo bwe kityo nno bwe kiri waliwo agiddwayo saidi wa babaje babiri omu bamututere uwe omulala ndoozo oba bamututte basimanyi bajeyo babiri ne tractor ey'okubiri etandise okukola omulimu nga bwe nakutegeezezza mu ntandikwa nti okusobola okutuukiriza obulungi omulimu guno abakulu okumalako basooka kuggyawo ebimu ku bizimbe awo nno ekyo ne kisobola okuba nga kiba kiteekesa bulungi nnyo mu nkola olw'ensonga amakubo agaliwo matono nnyo mazibu nnyo waliwo bannaffe abamu abafiiriddwako abantu baabwe betwagala okuba nga tunoonyako mpola mpola ate kwongera okumanya abooluganda bambi abakoseddwa akabi kano ke tutuuseemu olunaku olwaleero tutambule mpola mpola tusobole okuba munnange twongera ate okwekenneenya embeera nga bweri bulumi bwa kika kya waggulu abantu baffe bwe balimu wano tuli ku Bukedde TV ey'omuntu wa bulijjo kibi nnyo kibi ddala muka tuli kimunnange nga kibi nnyo kitalo ddala gakusanzeewa gano Kawanda Kirinyabigo era nfiiriddwa abazzukulu bange babiri omu abadde wa myaka 2 omulala myaka 18 babadde babeera wano babadde maama waabwe yabazimbira nga bwe babeera nga ye maama waabwe akolera mpereerwe kati nga obudde bwe olusi bumuyiseeko ng'asulayo empereerwe eri kaduuka gy'abadde akolera kati batabani be nga bo yabazimbira wano eno mu bitundu bya wano ezikyali bbiri zokka tugende mu maaso mukwano
kati muwala wange bazzukulu be babiri abadde yazimba n'amaka naye nga bw'abeera ayenga edduuka lye liri Mpereerwe kati ng'oluusi asula ku mulimu kati eno batabani be enjaga gye yabasanze omukulu abadde wa myaka 20 munne wa myaka 18. Otebereza bayinza kuba mu kitundu kino wetuli wa ennyumba yaabwe ebadde nga mu kitundu kiwana wetuli wano ebadde era ngaawo bwe wati weeri wali kati kitegeeza kati tulinda tulabe bayinza okuba be bamu bwe bagenda okujja mu bitundu byabwe obukakafu obulina nti babadde mu nnyumba era mwebali ne muwala wange mbadde naye era nga yennyini ng'era amanyi bwe babeera bwe yazimba ennyumba babutikiddwe kalina yibye badde walina yonna egenze kalina Mukama atugumye mukulu kayongera okulaga ebifaananyi ebyenjawulo ku kino ekigenda mu maaso nkyanoonya njagala kubakulembeze tuwulye kye bagamba naye awantu wano wakinta buli mpolampola waliwo omukazi abadde wano mu katimba abadde n'obwana obungi awadde n'obwana kale yeeti embeera bweri tuli ku y'omuntu wa bulijjo emitala wolengera wali oyo ekiteetikka be balirwana era ejegene egudde mu bitundu bibiri saidi eya Kiteezi then n'ekisaidi eya Kiteetikka ennyumba saidi ezo zonna zigenze zikoseddwa enjege eno era gali ge mayumba amalala golengera agakoseddwa kale nno munnange bye bitalo njongera okujjukiza tuli ku Bukedde TV ey'omuntu wa bulijjo yenze Paul Mayinja agataliiko nfufu neeyita tiimu kabiriiti abantu basalawo kati nange ndiye na kabiriiti nkaleese eno twongere okuzuula ensonga ez'enjawulo ku lw'abannaffe bano abatuvuddeko naye nga kibi ddala wa kamera kayongera okukulaga ensonga ez'enjawulo tuli ku muyiggo ogw'abantu tuddeko wali katono nnyo maama watugambye nti wewali abaana be abagambibwa okubanga bambi ate Omukama abajjuludde mu mbeera bweti tractor zikyakola omulimu ogw'enjawulo nga zongera okusima wakati mu kufuuza okuzuula oba tuyinza okufunayo omuntu akyalimu akasa oba okufuna munnanga abafudde naye nga ogolaba ogabadde mayumba ati wali ndaba ekitanda kiba kitegeeza nti ku kitanda awo wandibanga waliwo enjege eno be yasanze nga beebase naye kitalo nnyo kitalo ddala kasasira ayogerwako atambudde distance nene muko atambudde distance nene okuva eri okujja eno era ebitundu ebiwerako munnaffe bwe weetegereza ebitundu ebiwerako mayumba agawerako gaziikiddwa ziyinza okuba acres nga 10 ezibuutikiddwa ettaka lino katwongera okulaga ebigenda mu maaso ensonga zonna ozirabe tractor eno emu kuzireeteddwa olabira ddala nti mpya guyinza n'okuba gwe mulimu gwayo ogusoose naye nga emiranga gikyali mingi eri abooluganda abako n'emikwano abafiiriddwako abantu baabwe kyetwandisabye abakulu mwenna abawulira eddoboozi lyaffe lino abatulaba ku Bukedde TV kwe kwongera okututaasa okutuwa ku bantu abagenda okutuyamba kubikozesebwa okwongera okulaba nga omulimu guno gwanguwa mangu nnyo okujjayo abantu bano kuba ekiguddewo kyeraliikiriza si kyangu n'akamu n'akeddagala tukyaliko nnyo miino kale kitalo ddala wetufokasinza wetuyimiridde wetuli wewali munnaffe ennyumba y'Amaamooli kati waliwo wali saidi eri gwe bajjeyo waliwo gwe balabye oludda luli olengera emisinde giri tutambule mpolampola atugoberera tumutuuseeko ensonga nga bwe ziri saidi eno mpolampola tutambule mpolampola munnaffe weeraliikirivu bungi kyetwagala okuzuulira ddala oba bano bo gwe bajjeeyo akyalimu akasa oba nedda naye bunkenke obweraliikirivu okulumwa obujiji ennaku etagambika
ab'ebyokwerinda bo bangi ddala bayiiriddwa mu bungi. Sayidi eno abakulu bakyasima gye bagamba nti bawuliddeyo ku abo gye bagamba nti waliyo ne wano waliwo omuntu mbadde mpitawo abakulu ne batuta tuli live teeka wano ne wano akyakoona wano waliwo omuntu akoona alengana naye bali batuyambeko nesikeza basikesikeyo akoona n'amaanyi gatuwedde ebiri tebisobola mmala kutima abantu bali wansi wano bongereyo ku imotoka ebirala twongere okusimayo abantu abali wansi eno. Amaziga ga buli muntu atugoberera gakulaba nga baleetayo ku bimotoka naye abasajja bakozesa ngalo wawo obuyambi babutuwadde naye obuyambi batuwadde tebumala kale tusaba bekikwatako batuyambe bongereyoko ku buyambi olw'ensonga abantu we bali wano bangi bakyalajanira wansi wano naye engeri gye tusimisa emikono kale tetufunye nnyo okuyambibwa kw'amaanyi nnyo naye nga tusaba kuyambibwa tutase baganda baffe bano basobole okuva mu kintu kino. Weewaawo atugoberera tuli ku Bukedde TV1 live tuli wano mu Kiteezi ewayiibwa Kasasiro tukutuusaako embeera yonna butereevu nga bweyimiridde akadde kano. Nze Paul Mayinja bwe tukutuusaako ensonga munaffe ensonga ezigudde wano mu bitundu wano mu Kiteezi nga tukulaga ate omulimu ogenda mu maaso n'okukolebwa okulaba nga munnange tuzuula abantu baffe oba kyalimu akassa tumanya. Ezo ze zimu ku tractor ezikyagenda mu maaso n'okukola omulimu ogw'enjawulo. Omusajja ono aŋŋambye teyandizze wano teba kuba Bukedde TV. Amanyago manya gange nze Lukedde Vincent. Obaddewa? Mbadde Kanyanya ku share awo wansi. Mbadde nakalaba program akabinkano. Mbadde ndi ku program akabinkano extra ewerezebwa mwami Kaloli Seruga Munnakyalo. Mbadde awo natugamba nti waliwo ekigudde mu Kiteezi eyo era nagamba tumuva ku Bukedde TV ngenda kuba mbategeeza ki ekigenda mu maaso ngenda kuba tubategeeza ekigenda mu maaso ningamba sigenda kuvaako era mu bwangu ddala ngenza okulaba mwami Paul Mayinja nga tandise tulaga ekintu kino ekibumbulukuse era Vision Group ne Bukedde be basoose okuddukiramu okudduukirira enduulu ku kikudde ku bantu b'omu Kiteezi be batisookeddemu kubanga bamanyisiza bannayuganda era be bakyakirimu n'obudde buno. Bannaye tusiima nnyo Vision Group olw'omulimu ogwo bannaye mwebale nnyo mudduukidde bannayuganda era singa ebimotoka bino byadde byazze bukyali okusinziira amawulire gano enjegwa bwe ne Bukedde bwe yatuukidde singa oluusi ne bannayuganda abamu baali badde oluusi bataasibwa ku bulamu bwabwe bakuba ekyomukisa omubi nti emmotoka ezimu zikeereyemukko emmotoka ezimu bikawetiya ebimu byazze nga bwe tugenda bwetinga bwe ngenda ewa meeya atwala ekitundu kino kyennyini omulimu gwe tukoze nga Bukedde omulimu gwa Bukedde ebyo byebintu gwa bulijjo Bukedde kuva dda Bukedde be basitukiramu muli nsonga yonna egudde mu ggwanga era tubeebaza nnyo Vision Group omutima ogwo buli kimu kyonna kyonna kibeerawo kikudde mu ggwanga yeesookerwako era teri mu kutugwa amawulire gonna gonna gusinga Vision Group tubeebaza nnyo mwebalire ddala omutima ogwo kubanze kasitaako okayisizaawo kasita meeya atulaba ku Bukedde TV ono ye meeya kino ekitundu kikyo ekitundu kyange kubeera omuliraano gwokya bbiri wali Kawempe awo emiyumba agamu agakubiddwa Kawempe ate wano kiri mu Kiteezi naye okutwalira awamu tudde wano bwe wati awakkakkamu wano meeya nga tusobola n'okulengera bulungi nnyo ekifaananyi kiri tokkaayo meeya bwe tuba nga tutunuulira kino ekigeze mu maaso gwe bikusanzeewa binsanze ŋŋenda mbadde naakava awaka ne baŋŋamba nti enjega egudde era najjiddewo ku makya nenkoma wali nenzirayo ate kati nkomyewo omulundi ogwokubiri kuba obwedda tuli sayidi eri nga tusaasira abantu tuyamba ku bantu abafunye ebizibu ebyenjawulo kyakubye ekisaawe kyonna awo wabaddewo kalina gye bamaze okutulaga batugambye yonna ekyali wansi omwabadde n'abantu ababadde bakyakuba amasimu ndowooza oluvannyuma amaanyi ne gabagwamu olwokubadde tebalabika tebafuna oxygen asobola kubayamba kussa kisuubirwa nti mu bitundu bino byonna abantu basuubira okuba nti gye bakyalimu wansi kyannaku nnyo
Meya omanyi twogera kyendaba kyenje njagala awo wansi awo gano amazzi g'ennengera gava mu kasasiro. Amazzi gabadde gava mu kasasiro kubanga enkuba etonnya, enkuba bw'etonnya nga bw'etonnya ku nsozi zonna amazzi galina okukka. Kati gabadde gakka mu bisaaniiko, kati bwe gakka mu bisaaniiko gaba galina okunoonya ekkubo, kati ne gayita mu bisaaniiko ge amazzi g'olaba. Era kisuubirwa okubeera nti amazzi ago ge gavuddeko okuzitoya ebisaaniiko bino ne kibumbulukuka ng'era bw'owulira buduuda bwabumbulukuka. Kya nnaku nti bye tubadde tuwulira buduuda ate kati bye tulaba wano mu kiseera kino. Naye nga okutwalira awamu gavumenti yaffe etwala bulemu eno ku bintu bino ebifaananako bwe biti. Mu mawanga gonna tosobola kulowooza nti osobola okuteeka olusozi bwe ruti mu kitundu ne wataba bulabe bwa njawulo. Weewaawo amawulire ge nnina nti abantu bano naddala abamu abafudde baali beekubira ddenduulu mu KCCA era ne bayita n'okubayita kusinziira ku information gye nfunye naate n'etakikola mu bwangu okulaba ng'ebataasa. Abantu baffe bangi babeera mu bulabe obw'enjawulo naye gavumenti n'etafaayo kukola ku kintu mu bwangu. Ebyobulabe ebintu bingi ebyobulabe eri abantu b'eggwanga naye gavumenti priority yaayo ogenda okugisanga nga kirala nnyo so si bulamu bw'abantu. Gwe ssentebe w'abameeya bonna mu Kampala waliwo kye muteekateeka oba olukiiko olw'enjawulo ku nsonga eno? Butereevu twamaze dde okulagira Idi akimanye nti wateekwa okubaawo olukiiko olw'enjawulo. Si ekyo kyokka, wateekwa okubaawo okuyambibwa okw'enjawulo eri abo abantu abalwadde abali mu malwaliro. Wateekwa okubaawo amagezi agasalo ag'amangu agataasa obulamu bw'abantu abali mu mayumba. Twamulagidde Idi era akikozeeko ekimu. Abantu bano bonna tubafunidde wa bagenda okusula ku sayidi eri ku poliisi bataddewo tents abantu bwe balina okusula. Abantu baleme kuddamu kusula mu mayumba gano. Naye ekyo si kyekimala. Abantu bano bateekwa okusasulibwa baveewo kyekisooka. Ekyokubiri, tetukyasaana kubeera na bisaaniiko nga tubiteeka wano. Amawanga gonna gaadibya ddala landfills ezikola ensozi bwe ziti. Ebisaaniiko bwe bivaayo bigenda mu mashini ez'enjawulo ezibisunsula, ebirala ne bigenda obuveera ne babujjamu. Ekintu ky'okugamba nti Abannayuganda oba Bannakampala tebannafuna nkola ya kusonsula buno buveera buno mu nsi yonna bwe kikyali. Nabadde mu Isirairi nga ne Isirairi amawanga eggwanga lya Europe nalyo terisunsula bisaaniiko nga bwe beetaaga. Era byonna ne Isirairi abantu ebisaaniiko babireetanga bwe biri. Ekyetaagisa kufuna mashini zisobola kusunsula bisaaniiko bino. Omuntu ow'engalo tasobola. Bino bye tuliko ebyoga nti abantu bajja kujjamu obucupa tebasobola. Ebisaaniiko bingi kyetaaga mashini ate nga gye ziri. Naye side time gavumenti erowooze ku bulamu bw'abantu, erowooze ne ku mbeera n'obutonde bw'ensi bwennyini. Tuli mu kaseera kazibu. Era kino kituwadde ekyokuyiga. Twagala okulagira Idi nti Ddundu teyeetaga kulowooleza kufuna naye olusozi bwe rutyo. Ddundu yeetaga kuteekako machines ezigenda okwawula ebisaaniiko n'okubijjako ebigenda byanakavundira bidde wabbali bikolebwemu ebyetaagisa fertilizers n'ebirala ate obuveera nabwo bubeere recycled. So nkubira gavumenti omulanga eveeyo mu bwangu nga bwe kisobola. Esooka etaasa abalamu abali mu malwaliro okubajjanjaba, esasulire abantu bano basobole okufuna bwe bagenda okwegeka oluba, ate era esasule abantu amayumba gaveeko, ate era esale amagezi agasobola okuggyawo ekyo kuba ekyo nakyo kati kya bulabi eri eggwanga n'eri abantu. Amanya go sebo? Manya za Mulendo Stewart. Ekigenda maaso kuba batugambye naanu wayinza okubanga wakyaliwo abantu. Of course tractors izo ziwetiye zikola buteddiza. Nze nange gatta ku ddoboozi yange ku Dr. Emmanuel Ssenjo gikyayogedde. Tulaba nga liwo obunafu gavumenti erina okuba n'enkola ey'okuyamba abantu bano naddala abalinaanye ekifo kino okuba nga baviirawo ddala kuba essaawa yonna tulowooza nti kiyinza okuddaba ne kibumbulukuka kiviirako okufiirwa obulamu bw'abantu n'ebintu byabwe. Ekirala kwe kuteekawo enkola ey'okulaba nga ebisaaniiko bino babyawula ne babikolamu ebintu eby'omugaso ebirala, babikolemu compost manure, abalimi bafune ebijimusa okuva wano, ebirala babicycling biveemu ati products endala. Kiyinza okuyambako naye enkola eno eriwo kati
tegenda kuyamba muntu wa wansi wabula genda teeka obulamu bw'omuntu mu risiki okwongera okufiira obulamu bwabwe n'ebintu byabwe. Sebo jangu wano nakulabye dda obwedda ojja we tugenda ng'ontambulirako jangu wano nange sijja kuleka eno TV yammwe amanya gange bampita Waswa Kusaini. Gwe bikusanzeewa? Ndi mutuuze wa mu Kiteezi muno Bumbu. Bayisa wange emu nzizeeko wano sawa emu n'ekitundu nzizeeko wano nga waliwo enjega eguddewo naye kyannaku nnyo. Kiki osanzeewo ku makya okwo? Ekyensanzeewo ku makya nsanze ng'obudde kwegamba bukyankalamu ng'abantu bonna banakuwavu era ne tugezaako okuba nga tutaakirizaako be tusobodde abamu lwakuba tuba tetulina maanyi nga tetulina biweetiiye kuba nti oli omu ku basoose okukozesa obukumbi. Ndi omu ku basoose okukozesa obukumbi. Mwajjeeyo gwe nga bameka bojjukira? Abantu 3 be twajjeeyo. Omu yabadde mulamu, 2 nga bafu. Omu bamututte w'omulamu? Ambulance yaze n'emutwala. Bwe yamututte ne tusigala nga tukyanoonya abalala. Wabadde omumanyi oyo? Omwami oyo nabadde simumanyi naye nga bamuŋŋambye abadde avugira wali boda mu Kiteetika naye nga simumanyi nnyo naye nga kyannaku nnyo. Mu butuufu olwaleero okulaba nga ne wano we tuyimiridde nze mbadde mpitamu muno nnyo ebiseera ebisinga. Olabika n'olwaleero omutwalo gw'omugagga oyinza obutagumuwa. Era ekyamazima kale embeera yo bwetyo bwekyali era nga tukutuusako butereevu ekiriwo. Mbadde njala kunoonya ku Dorothy Kisaka akulira ekitongole kya KCCA mulabyekaawo naye ngezaako obwedde okumuyisaayisa n'amaanyi naye nga siraba mbeera nga bweyimiridde. Uganda terina excavator. Uganda terina excavator erina emu yokka. Mwe tetuli mu muzannyo wano, tetuli mu byabufuzi. Bino si byabufuzi, mubijjemu omuzannyo. Ekitwagala gavumenti etuyambengako mu biseera ebisinga eryanguye okusinga okutuleetera abapoliisi okutukuba emiggo baleetenga excavator etaasenga abantu kati gane gonna bayiye ab'obunyeza enduulu bayiye magye ffe tokweta abagundi ffe benyini abasima n'emikono batugobye. Tuyambyeko abantu 2 abalamu kati singa be excavator zaze mu budde. Omukulu twagala kusaba amanya ndi omusumba Brian. Badde nsaba abantu banaye gavumenti tuyambe excavator nga nyingi bajje baganda ffe bano babaziise badde batuyambe baganda baffe ali mu kukaaba kuba amasimba bagala kubajjayo mutemuuleze emmotoka nyingi bali wansi wano nyine tuyimiridde obudde buno abantu bakaaba bagala kuva baziira baweereze bane excavator zijje zituyambe zijje abantu baffe abantu bafa gavumenti bambi mutuyambe mutaase baganda baffe omulembe ogujja. Sebo owekitiibwa gye balikose amaanyi abampita Kidodo George tuli mu nnaku abantu baffe bali wansi bayitirivu singa wano wabadde kwekalakaasa singa abantu majje singa bakuba abantu okola kati twogera ku kino ekiriwo mutuyambe gavumenti ereete excavators zisobole okujja abantu baffe wansi kuba ekintu kyawumbulukuse kitambudde kisa abantu baffe bali wansi lenaku gye tulimu wano. Mpulidde banaye bakubidde ku ssimu abali wansi eyo. Babona bakuba essimu era olaba bali bagezaako okwesa obukumbi balebe nga babajjayo naye tetulina ngeri esobola kukola ki kubajjayo. Zino excavator tezimala. Waliwo excavator emu yokka yakajja kati tusaba gavumenti etekemu amaanyi tujje abantu baffe wansi yesebo. Amaziga g'abantu atugoberera ogawulira. Ekyetaagisa kwe kuleeta ebyuma ebisobola okuyamba ku bantu bano. Abantu abamu abakola omulimu guno okutaasa ku bannaabwe. Tulabye nga n'enkumbi zavuddemu dda bakozesa miyini. Tulabye nga ensuuluulu zaakutuse dda olw'embeera eriwo. Kaakati gavumenti ekyemanyi eraba buli kimu ekigenda mu maaso bino bigwa bitalaze. Tulabe nga tutaasa abantu baffe olw'embeera eno. Bakajjayo mu foomu sayidi wali. Awo kanka kwatiise. Tujjeyo wali eri ku Wasemba wali eri omufoomu yekka. Abadde mutuuze ne tujjayo bannaffe be tukola nabo waneeno nga balamu 2. Abadde mutuuze tumumanyi Uncle Sam gwe tujjeyo awo. Olwo byembi tumutuusiza mu ddwaliro ne tasobodde kusimattuka. N'ababiri twabajje wali eri. Bone tusobola bataasa. Nawe oli mutuuze mu kitundu kino? Ndi mutuuze mu kitundu kino. Mbeera wagguluko ne amaka agaliwo wano waliwo omusiraamu wano omusiraamu nannyini nti alunda ente wali alina n'ekiraalo ky'ente yes then waliwo n'ennyumba y'omukyala waliwo omukyala ali awo nze yamuzimbirawo n'ennyumba yeeyo bambi nze yagizimbawo naye obwedda ali awo wakaabira
agamba bannaye abaana bange bonna abaana basatu n'abamuganda we babiri olwale yagambye singa lubadde lwakusoma bandibadde tebagenda kufa kwa bandibadde bagenze ku ssomero naye olw'okuba nti lwa mukaaga abaana babadde bakoze eki basigadde tebagenze ku ssomero kati ye yakedde n'agenda ate kino ne kibumbulukuka ku ssaawa 1:2 okitegeera abaana bo basigadde beebase bambi Jackie basirikiddemu abaana ba Jackie mama waabwe ye Jackie naye abaana bo sibamanyi mmanya bambi babadde bataano abaana ba muganda we babiri n'ababe basatu bonna bali awo wansi so n'olwekyo bambi gavumenti mutuyambe mutusindikireyo bigurede ebingi ebisingako ku bino bye tulina tusobole okutaasa abantu kituufu tuyinza obutabasanga nga balamu naye at least tujjeyo abavuddeyo tubalabeko nti be bano abantu bafe ababaddewo tugenda baziika bafudde kyekyo kye twagala bambi gavumenti mututaase nkimanyi minisita w'ebigwa bitaraze woli era olaba era owulira tuyambe buyambi mutusindikire ebigureda n'ebiba 20 kuba nkakasa nti mu Uganda tetulinamu greda 2 zokka zino ze tuyinawo wano mutuyambe mutusindikire banaye tuli bubi tufa abantu baffe bafudde mututaase beba bakulu bwe batyo bagamba batuuze era amanyina amayumba gakubuulidde ono maama Jackie wano waagundi tulina abatuuze okkoona ku kyali kungi abatuuze abali wansi abakyawagamiddeyo era bangi benjogeddeko nabo baviiriddwako abantu baabwe waliwo omwami gwentegeddeko eyabadde avuga kitulakita ng'agezaako okusaasanya kasasiro eyo nno enjege gye yatandikidde waggulu eyo ekintu ne kyevuga ne bamuziikiramu Anko Samu ndowooza musajja w'amaanyi nnyo amanyikiddwa mu kitundu kino kuba okuva edda gwempulira yabadde yakagibwayo oyo yafudde nga mulamu kitalo ddala twongere okusaba Mukama emyoyo gy'abagenzi agiramuze kissa naye nga nze wendi nnyo ne ttiimu yonna kabiriiti yange gye ntambula nayo okwongera okutegeeza embeera nga bweri ku Bukedde TV wano kakati katweyongere wano waliwo gwe balabyeko wano tukulage tuli ku ground tuli ku ground wano kwongera okulaga embeera nga bweri kibi nnyo kibi ddala wano tutuuse bange waliwo n'alabwako omukono yaliwa bwogambye sebo kale bwekiri kakati awo wano wetutuuse wano wembadde njagala okukulaga waliwo omukulu omu alabikako omukono naye tujja tutaataganyizigiddwamu tractor eyo eri mu kusimula abakulu bawano bakulaga omuntu waali awo balage awo wenyine awo tutuuse awo we wali omuntu awo naye nga ye newe tuyimiridde ku muntu kale n'olwekyo kyolaba ekyo waliwo awantu ndowooza gali amako galaba kati abo be badduse nga bamaze okutegeera ekiguddewo naye nago ne gabikkibwa wewe tutandikidde egimu ku migugu ku bintu by'abantu ebyakoseddwa kale nno bwekitibwe kiri sebo tuyambe tetulage nnyo abantu emirambo gino naye kale wekityo tulakitegezaako okufuuza okulabira ddala obanga mazima ddala waliwo omuntu ali awo kubanga abangi wedda basongawo nga bagamba nti wandibanga waliwo abantu abawagamidde mu bifunfugu ebyo omulimu gwe tuliko akadde kano Mukama akyayinza otusobozesa okuzuulayo abakyalimu akasa kyekiriwo akaseera kano singa binaagenda bubi mu maaso awo kiyinza okuba nga munnange maaso ate tunasanga bayinza okuba nga tunajjayo bafu naye obudde buno tukyayina endowooza egamba nti tukyalina bannaffe abakyalimu akasa abali mu ndeeyo abawagamidde mu bitaka wansi eyo tuli mu kiteezi yakatwegattako mu kifo kya KCCA awayiibwa kasasiro ekifo kino kya KCCA era kasasiro ono enteekateeka ebbanga lyonna weeziri okuviira ddala ku mulembe gw'omukyala Jennifer Musisi Nankulu wa Kampala
zaalingawo ez'okusengula ekifo kino nga bagamba nti kyajjula. Kaakati kyatendewaliddwa ne kigwamu enkuba eno etonye ennyo, kati kigambibwa ne kiziika amaka g'abantu agawera. Era omulimu oguliwo akadde kano gwa kulaba ngeri gye tuyinza okulaba nga tujjayo abantu baffe abakoseddwa, mu abo tuyinza okubaamu ne mulimu abagenzi abasize ogw'enkomerero oba abakyalimu akassa. Waliwo ebiwanuuzibwa obwedda nti wansi eyo waliwo abakoona, era kyandibanga kituufu kubanga tulabyeko ku bakulu abamu nga balina gwe bajjeeyo. Oyo ayitibwa Taata Sam ebyembi, Taata Sam nassa ogw'enkomerero ng'atuusibwa mu ddwaliro. Tuli ku Bukedde TV1 ey'omuntu wa bulijjo, twongera okubuulira ekigudde mu Kiteezi wano mu ggombolola y'e Nangabo, edisitulikiti y'e Wakiso. Essaawa zibadde nga 12 n'ekitundu ez'enkya ya leero